Kadama TV tulina ekirongo ekyenjawulo ng'omwami oyo alanga mukyala we gwe bayita Kayemba Rachel yali akolera Saudi ng'amaze ebbanga ddene nga tamulaba. Agezezzaako okubeera ng'akubira aba kampani y'agamba kampani emubuzaabuza temubuulira wa mukyala we waali. Bamugamba mukyala we ali bulungi, y'agamba oba ali bulungi asaba bamuwe ayogereko naye oba bamuwe ennamba ya boosi gy'akola ayogereko naye. Ekintu kino nze ndaba tekyalibadde nnyo kizibu. Omuntu bw'aba akusabye nti nsaba kwogerako na muntu wange yagenda ebweru, lwaki kyalibadde kizibu okuggyako nga waliwo ekintu ky'otayagala amanye? Nze ku lwange bwe nkiraba, kuba omuntu ono buli bw'anaayogera naye agenda kukakana, kuba kati musajja wattu awulira amiisinga okubeera nga ayogera na mukyala ate sijja n'okuyita ku miisinga wabula yeeraliikirira kuba kitutte ebbanga nga teboogerezeganya. So kibeera very simple nti omuntu alina w'akola. Mukimanyi nti ono bbaawe ne ku mpapula mwamuwandiikako, asabye okwogerako naye ategere nti mulamu. Mumumuwe oba boosi asobola okubeera nga asobola okuba ku ssimu ya boosi n'ayogerako ne mukyala we n'ategeera na mukyala we mulamu. Naye ngenda kukuba emboozi eno akubuulire kyajja kitya, yayitira wa, kampani ki mwe yayitira na biki, kuba bo bagamba Rachel yatabuka omutwe. Wayinza okubeerawo mu mboozi za Rachel z'olaba nga tezikwataganye bulungi, kuba Rachel alinga agamba nti baagala mufumbiza kye tutamanyi bulungi, naye kati kyonna gye kiri oba mutabufu wa mutwe oba muki, nze ndaba esi ye yalibadde point eri nti omuntu ali e Uganda bw'asaba okwogerako n'omuntu we gwe yabawa, mumukkirize ayogere naye, ekyo nakyo kiggwe. Kantandike ne bbaawe ng'alaajana okubeera ng'asaba kuyambibwa okubeera nga amanya ebikwata ku mukyala we. Hello ssebo, oli Kadama TV? Ab'emikwano mbalamusizza nnyo, mwebale emirimu gye mukolako. Nabadde ku Kadama TV ne ndaba ku nnamba y'essimu eno era nga nsaba nange buyambi na kunoonyerezaako ku muntu wange. Omuntu wange yagenda e Saudi Arabia, yagendera mu kampuni eya ssuubi, kampuni eyo etuula Ntinda. Nze nali next of king we era mukyala wange kati bwe yagenda abadde yakamalayo emyezi 5, yagenda mu Gwakubiri nga yakamala emyezi 5, n'afuna obuzibu era mu biyumba, twayogerangakoko ne twogeraganyanga. Kati boosi we yali mukyala, n'asibisa bbaawe. Bwe yasibisa bbaawe y'omukyala n'avangawo n'agendanga ewaabwe gye bamuzaala omukyala. Kati nga wali abavubuka ne batandika okuba nga bamusumbuwa. Ate nga mpulira ku ssimu n'aŋŋamba balina ebintu bye balina, amajini. Yali mulokole nga musabe. N'aŋŋamba nnyo ebintu bye mpulira tubijja, bajja mu luumu yange olumu nga bali bwereere. Kale ebintu byali bingi, nnyina voice amaloboozi ge ng'ayina, ebintu byali bingi. Kati wayiseewo emyezi 2 simuwuliza. Naye basooka ne baŋŋamba nti yagwa eddalu. Bwe baŋŋamba nti yagwa eddalu, balina ne buvidiyo bwe baamukwata ekiro, mukwano gwe ali Saudi, n'ennamba munaamu gyagadde njagye bawo, ali Saudi. Kati bwe bamukwata buvidiyo obwo nti ng'agudde eddalu, ne bamutwala mu ddwaliro. Bwe bamutwala mu ddwaliro n'amalayo ennaku 3. Kati bo abasawo ne bamukebera ne bagamba si mulwadde. Ne bamuleeta ku kampuni Saudi Arabia. Bwe bamuleeta ku kampuni, wali omukyala bamuyita ku lusumu n'ennamba z'essimu ze nzina, naye ennaku zino takyakwata masimu gange. Kati era yaŋŋamba nga mukazi we Simalu, mukazi we Yesula Bwesuzi ddalu, era twategeragana ng'agenda kuddayo kukola. Naye ewa mukama we taliiyo, kubanga nnyina omuwala antuusaako information eri gye yali akola.
ngira n'abaana gwe baba bamulekera kati akola mu biyumba bibiri bamulekera abaana kubanga wali yali alabirira omukadde oyo nga ye maama nga ye taata w'omukyala kati watera obaleka abaana n'addayo eri ewaabwe omukyala gye bamuzaala kati ennaku zino zonna taddangayo eri maweza bu voice gundi omuwala bw'atera okumpeereza bo tebakyayagala kukwata masimu gange olwo n'omuvuka yaŋŋamba nti yakinoonyerezaako naye ne bamugamba nti yali talya tanywa ne bamutwala mu ddwaliro ery'abakazolite kati simanyi bate baŋŋamba kubanga baŋŋamba agenda kuddagenda kuza omwezi 16 guno omwezi bwe baavaawo ne bagamba nti ennyonyi ne Uganda ebisaawe tebannabiggula era tebakkiriza kuleeta bantu kati nemba nga sibitegeera kati nja kuba nkweza ku maloboozi ago nsaba owulize message eno nekyonooba ombuuzizza nja kuba ku maloboozi g'abakampuni nkuwe ne ku maloboozi ga mukyala wange nnyini ng'ayogera nkuwe ne ku maloboozi g'oyo omuwala naasanyuka nga munnyambye baawe bye byamusukkako n'agamba kakubire ku ofiisi y'e Uganda mwe yayitira gy'abagambye awo bw'ati bwe yaddibwamu omukyala eyali akolayo. Omukyala we nayogerako naye kampuni yankubira essimu ng'ali awo yakomawo mu kiyumba n'akomawo ku ofiisi nenjogera ne Rachel nga tanziramu netwenkuba video call ngezaako okwogera ne Rachel ng'omuntu Rachel tanziramu lwe yayogera nga bali bakonkludinze alabika agudde eddalu oba alina ekizibu ku mutwe era bo nga bagamba bw'anaaba talina kigambo kimuvaamu bagenda mutwala mu ddwaliro ly'abafu ne bagamba mulindeeko omukyala oyo ategeera bulijjo njogera naye nengezaako okuseeneekiriza mukyala wo njogere naye tayogera yaŋŋamba kimu njagala kudda Uganda ne mugamba ebisaawe ennaku z'essaawa eki betwala omwana ne mugamba ebisaawe bikuki ebisaawe essaawa eno biggale agumiikirize waliwo ennyonyi gye baataddewo nga 16 guno omwezi ogujja August yegenda okuzza abantu bonna abaali e Saudi abaagala okuddawo okudda ewaka naŋŋamba mbu alina emitwalo 9 nze mwongerereko anaasasula ng'atuuse ne mugamba siina ssente amagezi genkuwa ddayo mu nnyumba okole omalirize guno omwezi ofune omusaala gwa guno omwezi nkole kyoyongereko ogule tiketi odde ewaka era bwe kityo bwe twakola bwe twakonkludinga ng'ayagala bamwongeze akakadde kamu n'ekitundu ekitasoboka contract erimu emitwalo 9 sente zonna mukama wo zaaba akwongeddemu kaba kasiimo ffe tubimanya nako so akakadde n'akamu n'ekitundu kyo tekisoboka so ne tukonkludinga mukyala we agenda kukola kikudda Uganda era tugumiikirize mpaka 16 agenda kudda Uganda awo siina kirala kyennyongerako byebyo simanyi oba oyogera naye naye nga byebyo ye yatulaga mbu asirika tayagala kwogera akutta empeta yokka neŋŋamba its fine waba amisinga bba ayagala kudda ewaka tewali buzibu adde ewaka teri amufoosinga kukola yagenda okugenda ng'amanyi kyakola kikyayagala. Tukyagenda mu maaso omukyala wa ofiisi muwulidde nga nnyonnyola bba wa Rachel kaakati obuzibu bwe bujjira ate obulimba bwe butandikira we wano jjukira yamugamba nti ennyonyi egenda kusimbula nga 16 naye ate n'amugamba nti Saudi Arabia tennaggulawo bisaawe tewali nnyonyi esobola kuvaayo mujjukire nti okuvaayo kw'abaana e Saudi, Oman, Jordan tekudipendinga nti ebisaawe biggule oba biggale kidipendinga ku repatriation process eri mu nsi yonna nti abantu ab'ensi bayina okubeera nga bavaayo ne bajja era nga jjukira eddeeti eyo gye yamugamba already waliwo abaana b'e Uganda baali batandise okubeera nga bakoma ojjukira n'abaasookera ddala abajja nga 27 kakati bwe yamugamba ekintu kino nti aye tewaliwo bajja nze ngamba ekyali ekya bulimba yali atandise bulungi naye ate awo n'alimbamu katugende mu maaso tweyongereyo. Rachel ennyonyi Saudi yagaanye okugula ekisaawe ge mazima yagaanye n'abaana abaabadde olubuto waliwo yazaalidde ku ofiisi watulinayo n'omulala yali lubuto naye agenda kuzaala ennyonyi yagaanye gundi abagamba baŋŋambye omwami ambasada yabasuubiza mbu ennyonyi ejja kubaayo ku nnaku z'omwezi ez'olwaliro n'eggulo bagenze okukonfaaminga abantu baguze tiketi
ekisaawe bagaanye kigula oba okitegeera kati ensonga ezo ez'ebisaawe abantu kudda nange ziba zinsusseeko wabula tulina kulinda bekyali bulungi obuzibu lwekyo essimu oyo bayagisuulawa ssimu takyagirina naye baŋŋambye lwekyali bulungi wabula kyenja okukola nja kusabira ennamba ya mukama we bagimpe nkikuwa oyogere naye obakubire obagambe bakuwe ku lwekyo byebyo munnange byebyo nange sina bwe mmuzza uganda ng'ebisaawe biggale naali yagadde okumuzza bulungi nnyo naye ebisaawe biggale naye lwekyali bulungi tukyeyongerayo mu maaso n'ensonga ya Rachel ogambye lwekyali bulungi n'ogamba essimu tomanyi we yagiteeka nze nga kwe kuno okubuzaabuza kwe tuyita of the highest order bw'oŋŋamba nti Rachel talina ssimu temumanyi we yagiteeka n'ogamba lwekyali bulungi wategedde otya nti ali bulungi kuba ggwe okubye oli Uganda bw'okuba nga oli Uganda kitegeeza wakubye okumanya Rachel obulungi bw'aliko era wakozesezza ssimu ne bw'ogamba nti wakubidde ofiisi yammwe bintu bibeera bibiri okugendayo okulaba nti Rachel ali bulungi oba okubeera nga naye okuba essimu owa mukama wa Rachel ne mugamba nti ali bulungi lwaki temukwata essimu gye mukubisa oba gy'okubirako ennamba gy'okubirako n'ogiwoona omusajja bawa Rachel naye n'agikubako buli bw'okolanga statement manyanga bw'okola statement ate waliwo abasobola ogyanalyzinga bw'ogamba nti tewali ngeri gy'osobola kufunamu Rachel naye ate n'ogamba Rachel ali bulungi kati ani yabategedde nti no Rachel ali bulungi Rachel alina okutegeerwa nti ali bulungi ng'akubiddwa essimu oba nga kampani etuuseeyo bwe wabeerawo embeera ng'eno kampani bw'eba egenzeeyo tugambe option ezo ebbiri kampani bw'eba egenzeeyo erina okuba ng'etuuseeyo n'eyogera ne bbaawe nti Rachel wuuno wano yogerako naye kampani bw'eba nga tetuuseeyo nga yakubyeyo bukubi ssimu ne babagamba Rachel ali bulungi era balina okubeera nga balina okwogera naye era essimu eyo gye bakubyeko yennyini gye balina okubeera nga bakwata ne bawa bbaawe n'ayogera ne Rachel oluvannyuma omwami okubalemerako ennyo ofiisi ya Uganda yasalawo n'ewa omwami ono essimu ya ofiisi eri Saudi bw'abakubira bwe bati bwe baamuddamu njagala owulirize Rachel buuza kampuni eyamuleeta madamu Rehema juzi baamuleeta wano ennaku z'omwezi nga 15 bagenda musasulira tiketi yadde ewaka yatuuka wano nga yeefudde omulalu tayogera takola ki ne mugamba wemba ali munnayuganda munno lwaki oba tombulira ebizibu byo ng'ayagala mukama we amwongeze ssente amuwa akakadde kamu n'ekitundu nze ku lusumu akola ku ofiisi baamuleeta juzi ennaku nga 3 emabega ne tumaliriza ne mukama we ne madamu Rehema nga bagenda musasulira tiketi adde Uganda ng'ennaku z'omwezi 15 airport lwe bagenda ogiggula wano lwe bagenda omusasulira tiketi adde waka ofiisi n'egaana okubeera naye kuba bizinesi tewakyaliko ofiisi tetukola ofiisi n'eragira mukama we adde naye waka ng'ennaku z'omwezi 15 bamusasulira tiketi adde Uganda nkugamba bigambo bye nayogera naye nze ne Rehema kuba yamala essaawa n'amba nga tayogera ng'alinga aliko emizimu n'amala n'ayogera tiyayagala bamwongeze ssente mukama we n'amugamba tasobola kumwongeza ssente ng'ayagala akakadde kamu n'ekitundu riyalo 1,500 nze ndi mukyala ayogeza amazima ate atalima mu byenjogera ne bw'onyimiza aziramu nenjogera nga bwe nkyogedde Kayemba Rachel era yayogera ne Rehema ku vidiyo koolo twamaliriza tumaze nga mukama wazze naye waka ng'ennaku z'omwezi 15 guno omwezi bagenda musasulira tiketi adde waka mu Uganda ye yagamba ayagala kudda Uganda alina empeta ku mukono sanyo bagwe bbaawe buli saawa akwata empeta ng'agisoma so madamu Rehema n'agamba nti ayagala nnyo bbaawe nti alabika amisinga bbaawe era yalina emitwalo 9 nga ssente ezo oba tezimala tiketi mukama we n'agamba ennaku z'omwezi nga 15 agenda zitoopingako adde Uganda muno omwezi okugenda otandika airport lwe bagenda oziggula tukyeyongerayo abantu bano bagamba Rachel ali bulungi ebbanga lyemmaze ne bakadaama analysis yange egamba omukyalo ono Rachel nze ku lwange tali bulungi bw'owulira ebigambo by'ayogera ebigambo bino tebikwatagana
twayogerako nnyo ku majini, twayogerako nnyo abaana bava e Uganda nga balamu ne batuuka eyo ne bafuna ebizibu. Oba bavudde waka, oba babeera babifunidde eyo, naye njagala owulirize Rachel ng'ayogera. Kuno si kwe omuntu gw'osobola okugamba nti omuntu wammwe ali bulungi era mulamu. Wuliriza onaddako ye Rachel ng'ayogera. Kakati oli otya eyo, obulamu buli butya? Ekituufu embaga bategese emirundi mingi, baagadde mufumbireko omusajja, naye Katonda ambeereddewo luli, era ye Katonda agenda okumbeererawo kati, era ye Katonda agenda okumbazaako. Ekyo kyenyinza okugamba era kyenyinza okukakasa, kubanga nze ndi kumpi nnyo ne Katonda, ambuulira buli kimu, buli nsonga yonna egenda mu maaso. Era nze ebiseera ebimu balaba ku beetegeka kwabwe, beetegeka bakola ki ne bakubuzaabuza nti tugenda bweru, tobalaba bafuluma, naye ng'ate ye Mukama yambiikulidde dda, waliwo ekiriwo era bategeka mbaga yo n'ebintu nga baabigula dda, naye omwoyo wa Mukama y'aba asibye era y'aba agisibye. Kati era ambeereddewo luli era yagenda okummazaako ogundi yonna, yagenda okummazaako. Oyo yekka gwe neesiga. Nze tataba kundaga ku kufa, naye nga teriiyo kufa. Rachel bw'atuuka mu maka e Saudi yasangayo bakadaama banne abalala, nga mu abo mwalimu bannayuganda 2, nga kadaama omu baali bamuyita Nuuru, era baawe yasobola okubeera nga akontaktinga Nuuru. Bye bino Nuuru by'agamba ku Rachel. Njagala owulirize bulungi. Kadaama Rachel bakadaama be yasanga mu nnyumba eno, 2 ku bo baali bannayuganda, ng'omu bamuyita Nuuru. Bino bye bigambo bya Nuuru bye yagamba bawa Rachel. Gamba Rachel bw'atabuka ne bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro. Bwe bamala omutwala mu ddwaliro, badokita ne bamukebera. Yamala mu ddwaliro ennaku 2 n'ambirira. Bwadda engulu ne bamubuuza, ne bakubira abakampuni ye, mukama we n'akubira abakampuni ye be baamukima, ne bamutwala ku ddwaliro. Kati bwe bamala omutwala mu ddwaliro, eddwaliro bwe likonfaminga nga Rachel bagamba nti si mulalu, ne bakwata Rachel ne bamuteeka ku ki, ne bamuwa omusajja akola ku kampuni, kubanga kampuni nzigale. Kampuni bwe ziba nzigale, baamuwa omusajja akola ku kampuni. Omusajja n'abeera naye ennaku endala 4. Omusajja bw'alaba ye agamba nti nenjogera ne Rachel nanga nzizaayo nja kukola. Bwe batuuka wano, kati eno information gye nkuwa, omusajja aleeta Rachel olunaku lwali Lwakusatu ndowooza. Bw'atuuka Rachel n'alemera, ne bamuggya mu mmotoka, olwayingira gate n'akoma mu luggya. We nali mukubira ebifaananyi bye nali nkuweereza. Kati Rachel ne bamugamba jangu yingira mu nnyumba, n'agaana n'ayimirira mu luggya. Taata boosi we ne bampita, nali mu nnyumba, abaana ne bajja ne bampita. Abaana bwe bajja okumpita ne nzija, nasisinkana Rachel mu luggya, ne nyimirira ne mubuuza, ntegeera nti nkumanyi? Ne mubuuza nzaani, n'aŋŋamba ggwe Nuuru. Ne mugamba ki ekyakubaako? Teyaddamu kwogera. Ne nziramu okumubuuza, kati mukadde boosi wange n'ajja n'amugamba, Rachel jangu tugende, n'agamba nedda, nkoma wano, ng'anyenya mutwe. Ne bamugamba oba kutwalobere ne Nuuru, yasooka kugaana.
kati ne bamwegayirira ne bamugamba jangu tubeere mu nyumba abeere nange mu ruumu yange. Rachel n'agaanira bweru. Njagala obeere muntu mukulu ng'era information gyenkuwa ogitwala bulungi. Rachel bwe yagaana okubeera ng'okuyingira mu nnyumba, mukadde ne yeekyanga kuba omukadde yatunuulira Rachel n'atulika amaziga n'akaaba. Ne tukaaba, owulidde, tukaabira Rachel. Rachel yagaanira ebweru. Bw'agaanira ebweru, essaawa ne zigenda, omuyaga ne gukunta, nafuluma nabafuusinga ne nfuluma. Ne njogera ne Rachel olidde ku mmere, maze nakumeka ne muwa ekyokulya nga bwe nakugamba. Bwe mmala okumuwa ekyokulya, n'akwata n'anywa amata. Bwe yamala okunywa amata n'ajja. Kati n'alemera ebweru, omuyaga ne gukunta, buli kimu ne kikunta. Ne bajja bamukwata, boosi we kwe kukubira omusajja eyamukomyawo wa kampuni, n'amutwala n'amugya n'amukima ku ssaawa 7 ogw'ekiro nga tetwebase. Twayeebaka ssaawa 9 nga poliisi ezze, dokita bazze naye nga talina kyasobola kukola. Owulidde, badokita ne bamuvaako, poliisi nemuvaako. Naye kyemanyi nti omusajja ow'amagye omu n'owa poliisi omu n'omwami owa kampuni ye yamukwata, be baamutwala mu mmotoka yaabwe era nga nti muzzaayo muteeke mu woteeri, nze asule woteeri, asule mu woteeri okumala ennaku 7 nga bwe tukola ku tiketi ze paka lwanaakola ki, lwe tunamuzza e Uganda. Owulidde, kaakati byebyo njagala obeere muntu mukulu nga todda mu information gye mba nkuwadde. Bwe baata bakubidde nga tebakuddamu, then manya ekiddako, omanyi kampuni gye wagaba omukyala, ate omanyi n'ekirala kampani gye wagenda gye wagaba omukyala, be bamanyi kampuni zebadiiringa naye. Owulidde, kati saagala odde mu information ezayita, olinga asaaga, olinga okola ebintu ebimu. Nange sirina budde ate sirina wifi. Owulidde, n'ekirala baŋŋaana okufulumya eno information kubanga bamanyi nalaba n'ekifaananyi n'emmotoka emutwala n'omusajja yayogera. Kati banyumyayo wifi, buli kimu bakinzigyeko kubanga bamanyi ngenda kufulumya information. Owulidde, kati onteeka mu katyabaga. Njagala obeere muntu mukulu weebeereremu. Ewa mukama we alirida nga boosi we gyo yavudde wano gyo n'addayo waabwe tebamwina.